Mujjukira nga Amerika egamba nti Iran yayina omukono mu kubanga baplaninga oba omu ku bantu abaali baagala okwassassinatinga Donald Trump yali mu Iran. Ne bagamba nti Iran ehackinga Amerika systems zaabwe, banka, elections, okitegeera elections bwe bityo. Kati bakyusizzaamu Iran tekyabikola. Kati Russia yebikola. Mbu Russia ennaku zino ng'eyita mu TV station yaayo gye bayita RT. Mbu eboogerera amafuukuule ku ngeri gye bakuttemu olutalo wakati waabwe ne Ukraine. Eboogerera amafuukuule ku bintu bye bayina ewaka mbu eyagala kwawulayawula mu bantu n'ebirala. Kwegamba, what happened to the freedom of speech, to the freedom of expression, to the freedom of, everything in America? What happened to America being the land of the free, where you go to do all the freedom that you want? Bano abazungu oba Abamerika abakugamba nti abajja babayimbira mu Africa democracy, democracy, democracy. Kino ngenda kibayimbira mpaka nga mwetuuzizza wansi ne mulekera okuddukira mu bazungu mbu babayambe until we munaayirwanirira okufuna democracy owammwe gwe mutegeera, kuba bo democracy owaabwe gwe bategeera mulala. Okitegeera, mu democracy owaabwe bajjamu bye baagala, gavumenti ejjamu biki byeyagala. Gavumenti zaabwe bano abazungu, ensi nga Amerika, Israeli, biki tezirina njawulo na dictatorship governments ezammwe. Ezaabwe just lwakuba nti nno waliwo ka group of people ako ke bayita electoral college akabakyusiza abakulembeze ne kajjako ekibi ne kabateerawo ekivundu. Onfuna bulungi oba ne kabagirawo ekivundu ne kabateerawo ekiwunya. Owulira? So mwe ne mulowooza nti balina democracy olw'okuba bakyusa. Nze siwagira dictatorship mu bulamu bwange, sigyetaagira ddala, naye njagala abantu abali mu Africa muyige nti nno bano abazungu democracy gye baagala bo mubeere nabo, yeeyo bo gye bamanyi, si mmwe gye babasomesa ku ssomero. Mulina okwetuuza mmwe mwennyini mwerwanire, mwetuuse ku democracy gye mumanyi gye mwagala, muve ku bazungu. RT, Russian television, imbu nno ekuliriza nnyo Russia. It is by law, the American law, freedom of speech and journalism na biki expression bikirizibwa mu America. Right now bagirwanisa nga bw'olaba mu elections za Uganda we bibeera elections we bituuka powerful candidate silencinga ebirungi ku media ebyandyogeddwa ku opponent candidate we byebimu ebiri mu America. Olw'okuba eno TV eraga ebibi America government yana mukadde Joe Biden byekoze, of which singa ebiraze be affectinga Kamala Harris. N'olwekyo tebagyetaaga, balina okusala amagezi balabe nga bagikola ki, bagijjawo. Ompulidde bulungi, tewali kikyamu kyeyogera. They have border problems, bizibu byonna mbadde bayimbira, homelessness, border problem, health care, school fees, loans, biki. Ezo billions of dollars ze bakwata okuwa ensi endala okutta abantu abalala bandibadde bazikozesa okuyamba abanansi. Those are the things they talk about. Ne balaga nti mukutte yes billions of dollars muziwadde Israeli naye tewangula lutalo. Ne babalaga nti mukutte billion of dollars muziwadde Ukraine naye tewangula lutalo. Lwaki mubikola ebintu ebyo? Onfuna bulungi. Kati ebyo byo tebabyagala. They don't like that kind of freedom of speech. They don't want it. Chovola banabagenda okwekalakasa for ceasefire babakuba emiggo ne babakubatiaga. They don't want that kind of freedom of speech. Ingamwe we muli mu Africa we mugenda okwekalakasa bakuba emiggo, elections we zituuka, candidate
omu bapangisa abantu TV ezimu ne ziba nga zimwogerako bikyafu, oli waafunayo TV ezimuwagira bo ne babajjako license. Kyekimu ekiri mu kukolebwa mu Amerika ng'oŋŋamba si ba dictator g'oba wabaaki nti ofunye obuzibu oddukiddeeyo ate. N'ekirala kiki ekyandibalowoozesezza nti a Russian television funded by the Russian government yandibadde eyogera ebirungi ku gavumenti ya Amerika. Why would they think that egenda kuboogerako birungi in the very first place nga tetunaba na kutuuka na kulunda biki ekiba kibalowoozesa? Gwe wali olabyeko CNN ng'eyogera birungi ku Russia? Tisobola. Wali olabyeko Fox ng'eyogera ebirungi ku Russia? Tiba kiriiwo. Okitegeera, they baagala a Russian state television oba a Russian television funded by the government of Russia eyogere nti eboogereko ebirungi nti be basinga be bakola buli kimu ekirungi ekiri mu nsi. How weird oba how sick would that person have to be? Anyway, ka video nkataakinzeeko awo. Wuyo attorney state attorney general ow'eggwanga erya Amerika ng'ayogera aw'ensonga, ojja ziwuliriza naawe ojja kukakasa. Aw'ensonga ze lwaki baggalawo kye bayita RT TV y'Abarussia mbwe boogerako bibi mbwe yagala kubaawulayawula. Okwogera ku border problems ze mulina ate kubaawula ki? Just mazima. So bagiggalawo n'abantu baabwe abamu ndowooza era bagenda basiba kubateekako bisangosango bwe batyo. Kiggweeraawo eyo gye bayita democracy, freedom of speech, mwe gye muddukira. The subject matter and content of many of the videos published by the company were often consistent with Russia's interest in amplifying U.S. domestic divisions in order to weaken U.S. opposition to core Russian interests, particularly its ongoing war in Ukraine.